Tena gusa sinatambulanga ndya. Anti sokotuule. Nedda obudde bugenda nkoye jagalagana mudwale webale. Esther nkwerekereko. Kati bw'otuuka awo n'ogwa ekigo. Leka mwende naawe. Tunamulaga keeyo. I've been thinking through this, and there is something I want to do for the good of myself, my marriage, my home, my people, my respect, my dignity, integrity. Everything is at risk. Doctor, I need an abortion. Please. Njagala nkubuulire lwaki oyagala okujja mu lubuto Esther? Peter yakoze ki ekinene ennyo ekikugisa mu lubuto? Emyaka emingi gy'omaze ng'onoonya omwana, emyaka emingi gy'omaze ng'okaaba amaziga ng'oyagala okufuna omwana. Kiki ekyo kinene nnyo Peter kye yakoze osobola okwagala okugyamu omwana ng'onoonyereza mala emyaka kumpi gigi n'etaano? I think it's a good thing if you talked it through with Peter, whatever it is. You just don't know what's happening. What is happening? I can call Peter, not John. Doctor, please don't. Dr. Luto, I'm moving. Security Ranji Esther. Chase was so good, Doctor. Dr. Luto, I'm moving. Doctor, you see? I don't want to judge you, but ngeri omuntu ethics zange tezinzikiriza kujudginga, naye kambuuze nga mukwano gwo nga yali family doctor wammwe, kiki ekyakuleetera okwagala Mabini? Kiki ekyakusindiikiriza okwagala Mabini? Mabini si y'ono omuvubuka yali ayagala sister wo. Yakwata. Dr. Stan. Impatience. I lost all short of glory. I lost trust in God, and this is what I'm paying for. Dr. Olaba. Yagenda kumusawo. Nancy. Nagamba bwevaayo funa omuntu yenna ayina gwesaagala gwesibidda mubeera naye mu bulamu.
wazala mukasa kaakati emikolo tugendanga gwennono okugitandikako kati naye ate ejja akugwa enkya ku makya oli mwetegefu muzzukulu ndowooza kati tumaze naye kisembayo njagala ofuneyo omusajja yenna webake naye nga tonnabanga gwennono okwebaka nebbaawo nga gwennono osooke nkeye kwegamba nga gwennono omweyambululiremu nga gwe ebyokoola byonna omusajja yenna naye olina okuba nga tomwagala ate nga togenda kuddamu okwegatta naye obulamu bwo bwonna obusigaddeyo omusajja yenna kasita obeera nga tomwagala ate nga togenda kuddamu okwegatta naye obulamu bwo bwonna kasita nga gwennono omaliriza oli waddembe okwebaka nebaawo ndowooza byebyo muzzukulu yeyaliwo ekugenda nemmabiri yafuna olubuto nali mmanyi sifunye lubuto kyokka ate obuzibu obunene obuliwo pita yanzira singa na bwendo musiba kati yanafuna olubuto pita tankwatako olubuto lwolwamezi emeka simanyi nakumala simanyi bwe lutuuse kati I can't even count, I'm too stressed. It's all right. Tukola ekibi ate naddala bwe tuba nga tulina emikwano egitwadvisinga abantu abasawo ab'ekinnansi bakola ebintu okusinziira okulaba ku byetaago byabwe kiyinza n'okubeera nti gwe wali ozaala naye nga Peter yatazaala nga Peter yatazaala mwana akkiriza nti omusajja tazaala Peter mwagendako mu ddwaliro ne mumuceekingako okulaba okumukeberako gundi